Yes, Projan Media gwe mukutu goino kubanga wekumirako okufuna amawuli agesigika. Wano ku Projan Media fetwe wayo kubanga tukuweereza team Oman, team Dubai, team Saudi Arabia, team Qatar mwe balenyo kwekumira Projan Media. Amawulire nga sirigenda kulwisa nga sina kulwisa amawuli agakagwawo essaawa zino gogo mwana mulenzi Fikfa Maika n'omuninkini we ebifaananyi byaliikinze video zaliikinze nga bwogendo birabaawo nga Fikfa Maika ayina ebintu byakola ne muninkini we ngera bwogendo birabaawo nobula nga sinaka kulaga oba nga sineyongera kasoke nkole mbwe nti katono nnyo tovaako komewo ne Fikfa Maika n'omuninkini we yaani era nga gwe oyinza okuba weebuza muninkini we yaani linda ku katono komawo. Yes, nga bwe nkugambye nti nkomawo Fikfa Maika yakubira nyimba nga ndi byange eze yakafulumi yake emabega kawo abadde leaked n'abawala bangi nnyo emabega kawo ya datingako Sheila Gashumba oba Lil Stana oyinza omuyita Lil Stana oyo mwale yali akola ku NTV The Beat ku NTV ngera sawa zino yavaayo simanyi mulimu kusawa zino gwakola wabula omulimu gwe yatuvayo n'atugamba nti hii yafuka housewife ne housewife emabega kawo yekyangako ne boyfriend we yita God's plan oba plan za Katonda oyo boyfriend wa eyali mchala wa eyali girlfriend wa Fikfa Maika gwe bayita Lil Stana akawala akatono akayina otumwa era nga tataako ye Frank Gashumba Sheila Gashumba tata we Frank Gashumba ngera ali mbyabufuzi Sheila Gashumba ono beyagalako ne Fikfa Maika Fikfa Maika yakubira akayimba ke yamuweereza my property ne ebyagenda maaso tetwabitegeera Fikfa Maika wajjawo obuwala bungi abo bamuliikinga tu paka ejjo lya bulamu bwe babanga bwe twatandika okulaba ebifaananyi ebiyitingana ku mitimbagano bye tutategeera ebifaananyi ebyo byali biraga Fikfa Maika n'omuyimbi munne gwe bayita Lydia Jasmine ono abasinga batandika omutegeera kayimba kali ne Josted awo abasinga batandika okukola ki omutegeerera najja nga akuba hit after hit masuuka n'ennyimba endala nnyingi nnyo n'akuba ne Daddy Andre ono Lydia Jasmine ne Wakenzo bagamba yaliyooko era nga yanyizanga Rema engambo zafulumanga bye ne Rema tebakola ki tebakwatagana Lydia Jasmine yabuzaabuza ne wa manager we twawulira ebistori ezaaliyo Wakenzo yakikubira ddala ne tutuuka awantu nga tumanyi nti official kati Lydia Jasmine awo nga Rema agenze ne twagenda okwekanga nga ate si ye official ne tubituuzaabuza onuga Lydia Jasmine agwawo bwe tumu interviewinga fano nga ku Projan Media ayogera birala nnyo ayogera bitakwatagana tayagala basajja tiyetaaga tali mu relationship ali tali mwetegefu gena relationship wabula okumala emyezi nga 5 mabegaawo ebifaananyi byana nikufulumira ddala myezi ng'enaawo ebifaananyi bifuluma ali ne Fikfa Maika tulooza kayimba kayimba kamaze emyezi 4 tekafuluma idide photoshoot yali yaawo yali ne Fikfa Maika juki abana ababiri bonna basiraamu Lydia Jasmine si musiraamu wabula Fikfa Maika ye musiraamu so idi yagikwatira wa Fikfa Maika ebifaananyi ebijjanga bifuluma awo bingi bifuluma awo bali bonna twagenda okutandika okwekanga nga bano ndoozi ekitundu ky'obudde ky'olunaku kyonna ndooza bakimala bali bombi awo twatandika fenga Projan Media otandika okunoonyereza bana babiri kiki luyimba lwe lujja abasinga amujjukira bulungi incident akafaananyi akafuluma ku idi abasinga temwatunulya kifaananyi kinene nnyo nti bana babiri kwaki beekubisanya ebifaananyi bokka wala abasinga mwadda ku kigere kya Lydia Jasmine ne mukijiriganga bwe kyeweta ebyo si byange wabula nabirabanga mu abakomentinga ku bifaananyi bye bapostinga ekigere nga bwe kyeweta simanyi ekigere kyakola kitya naye si ye ensonga eriwo bana ababiri bano ebimabega kawo video yafuluma nga ba exchanging ngenda kiyita saliva oba mwe muyinza kiyita kiss yes nga be kissinga live on set
live on set balina video gye bashootinga mbu video tetunagiraba bwefuluma ne balina ku set ku baali ne beekisinga nenga engeri gye beekwatamu waliwo ekiriwo ekigenda mu maaso yadde babadde bakikweka nga buli interview gy'okola bagamba atuli bakyali we are just friends kyali wange tujjukira kawo Fikfa Maika bwe postinga nga ku Instagram ye Lydia Jasmine ya commentinga nga obutima obwo nga bwina kye butegeeza toyinza teekako obutima buli kaseera ku muntu goyinza oyita kyaliwo fine kyaliwo ne ebifaananyi byafulumye kyaliwo mwekisinga abawala mwina story gye mugamba nti friends for benefit oba yeeyo friends for benefit mkwano gwange nenga nfunamu namunsi alya kuki ku nswaze nga bwe bajja bakitaminga tuli bakyali ne paka iyo video yaliikize iyo video eyo nga bano beekisingira ku set eno video yagiriikize yenna tetunamutegeera naye video yaliikize nga bana babiri beekisingira ku set ekyabadde romantic si just kiss ya friendship wabula ekyabadde romantic ennyo ng'era kiragira nti wano bano maaso kyebadde bakweka ebbanga lyonna ndowooza kimaze ne kizuuka ng'era essaawa zino waliwo akalala kafuluma ebifaananyi Fikfa Maika bya postinze ku insta ye nga balaga bano ababiri ndowooza waliwo ekikola ki ekigenda ddala mu maaso ng'era essaawa zino njagala kubanga nkugamba nti officially ndowooza bano ababiri they are dating badetingira ddala bulungi nnyo era tekyali kyakwekweka ndowooza ekyokwekeka kivuddewo olw'ensonga eyo video yafulumye n'omwana omuto asobola okubanga akyerabirako ddala nti bano ababiri waliwo ekigenda mu maaso wabula Fikfa Maika we yadde apostinga ku Instagram ye yataddeko nti waliwo oluyimba olukola ki olufuluma bano ababiri oba oluyimba lwaluta Gigi bwerutyo olugenda bwerutyo lusobola okubanga lunaatera ofuluma era babadde ku video shoot y'ensonga kwaki bahapenize Lydia Jasmine olwamubuuzizza kakiisa ako kategeeza ki wabula yasobola okubanga atugamba nti just yabadde scene nga mweri muki mu video erina okubaamu eyo scene ey'okwekiisinga nenga nti ya rabbi eyo kiisa romantic naye yonna ebeera mu scene wabula ekinaaba kyeyongeddeko kyonna wano Progen Media ffe twakusuubiza tugenda kuba tukikuleetera butereevu tetukola lugambo nga bw'olaba tukola kintu kinawe kyeweerabirako n'amaaso go wabula n'ovaayo n'otuwa endowoozayo gwe ali ku Progen Media essaawa zino team Oman team Qatar team United Arab Emirates aba Oman mungamba sibatumidde naye wabula Oman mbatumidde nnyo bwe balenye okwekumira ku Progen Media TV mukola omulimu gw'amaanyi nnyo era mwafudde kye tuli gwatana subscribinga wabula nyambo subscribinga obeerenga nawe wegatta ku family ya Progen Media ekibuzo ekiri mu ddiiro bana ababiri osuubira waliwo ekigenda maaso oba just nga video shoot we batugamba gwe naawe ali eyo ka video kano ng'omaze okkalaba okalabe bulungi nnyo osobola okuvaayo naye n'ogaa nti bano just ba mikwano bana ababiri waliwo ekigenda maaso oba balina kye batukweka Progen Media gwe mukutu gwokka mwebale nnyo okwekuumirako mwekuumireko ddala wabula tuleetayo story endala ennene waliwo story gye tugenda okuleeta ennene tovaako essaawa zino weebale nnyo weebalire ddala